mu ggwanga era Kenya kaseera kakweragako Ruto abawagizi be wamu ne Gachagua n'abawagizi be bwe batyo munnange kaseera kakweragako era kampu eya Gachagua egamba nti Ruto yali emabega w'ebyatuuse ku musajja waabwe Gachagua era nga ono yabadde agenze kuziika abantu ne bateekawo embeera kaka n'emmotoka bagikubye amayinja bagikubye obutebe mu kuziika era munnange tebasobodde kubeera nga baziika bamugyewo biwalattaka ne bamutwala. Kale nkugambye nti Kenya kaseera kakweragako nti bino byonna nga bw'obiwulira nti aba kampu eya Gachagua bagamba nti bino byonna bipulaninge Ruto ali mu kutya kubanga jjukira nti munnange ebyafaayo byeddamu Ruto yali takwatagana na Kenyatta Uhuru era okukakkana bamazeeko ekisanja kyabwe Ruto kyatakkiriza Gachagua kubeera ng'amalako ndowooza nga tayagala nga kumwesembereza mu mbeera ya kibi kigwanawala n'amwejjako. Jjukira nti Gachagua Mukyukuyu ate nga Abakyukuyu basalawo kinene nnyo mu kalulu k'e Kenya era nga baga nti emu ku nsobi gye baakola kwe kuleka Ruto n'awangula Ruto ngere mu kirabo wano bagamba nti akatabo Gen. Museveni kaakozesa wano e Uganda otukankabula teyakuulamu lupapula na lumu bw'atyo bye yakakwata n'akawa Ruto ne Ruto n'atandika okubeera nga katabo ako akakozesa bulungi nnyo abisoma omwo kubanga Museveni yakozesa Baganda ne Ruto naye n'akozesa Abakyukuyu era bw'atyo n'ayita musajja waabwe Gachagua nga deputy president ne bakyakyanca oluvannyuma bw'atyo n'amusenza oluti nga akozesezza paalamenti okubeera nga mujjamu obwesige era n'amusikiza Kithure Kindiki naye Mukyukuyu naye nga bw'onolaba wano mu Buganda nti tulina wano nga tugeze amasaza era tulaba nti Ekooki obanga onogamba nti Mawokota naye ate waliyo nga bwenogamba kati oba Ssaabanyala naye nga buli wansi wa Buganda. Gen. Museveni kyakoze kwe kubaawulayawula bonna ng'agezaako bali okubalaba nabo beerabe nga bakabaka okubeera nga bayisa amaaso mu Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi II. Kati neeri nayo Abakyukuyu olw'okuba nti nno balimu ebika ebiwerako bw'atyo Ruto naye asazeewo okubeera nga abaawulayawula kuba kakati ono gwaleese Kithure Kindiki ono Mutaraka naye nga eri mu Bakyukuyu kwegamba tebalabanga nti obwa deputy president bugenze mu Mukyukuyu ajjudde nti babalabanga kugamba oba oli awo abatali b'amaanyi nnyo nti botayinza kuba nti kati nti obawadde oba deputy president bakitwale nti kati Abakyukuyu obawadde oba deputy president. Kale bw'atyo n'abeera ng'akyangira awo mu ngeri y'okubaawulayawula. Kakati munnange mu mbeera bw'etyo ebyabaddewo eyali deputy president owa Kenya Rigathi Gachagua agamba nti waliwo abantu batanaba kubeera nga amenya amannya newankubadde gurupu yo yeegamba nti byonna okutwalizwa wamu biri wansi wa Ruto yabipulaninga okakasa nti Gachagua talina buwagizi mu Mount Kenya region kubanga jjukira nti akalulu ka 2027 katunuuliddwa nnyo nti Gachagua talina kuba mukisa kubeera ng'ayogera ku byobufuzi kubanga bakimanyi kino kijja kuba kya bulabe nnyo n'olw'ensonga eyo bwe batyo bateekawo drama ne bapanga agasajja nti agenda otuukawo muganda wange nga bapanze agasajja nti mumukube muggyeko emizindalo mukole mutya. Kakati Gachagua agamba nti waliwo agasajja gatanaba kubeera nga ayogera mu bulambulukufu nti gakizizzaako kubeera nga mutuusaako obulabe era bino byabaddewo mu kuziika mu kitundu ekirimuru mu Kiyambu Kawunti abakungubazi
abawerako bafunye ebisago mu incident eno, ate ng'emmotoka ya Gachagua yennyini yakubiddwa amayinja, era munnange yagenze okuvaawo awo ku siini nga endabirwamu zaatise nti wabaddewo agavubuka ge baapangisizza, agayayi ge baapangisizza, era nga bwe gatyo Gachagua agamba nti gabadde gaagala ye kennyini kumutuusaako bulabe, era nti waliwo oguyinja ogulene ennyo gwe baakasuse ku ndabirwamu ey'emmotoka, era nga mu kifo byabadde atudde wennyini nga baagala okubeera nga baasa endabirwamu bamukubire eddala akiguliremu mu ngeri y'abakifeesi wano ngeri gye bakubamu zi pavers. Kale bw'ati agamba nti yabadde lucky kubanga teyakubiddwa, era munnange yagamba nti bino byonna byali bigendereddwamu kumuswaza, era nga n'abaako abanene mu gavumenti baba government operatives beyayogeddeko nti be babadde emabega wa kino. Yagamba nti kino bakikoze mu ngeri y'okubeera desperate, kubanga abo abakikoze bamutiira ddala mu kalulu ka 2027 baagala okubeera nga bamutiisatiisa olwo nga bayingizaamu abantu abategeke obutegesi, kubanga tebaagala agezeko kwogerezeganya na bannakkinya, tebaagalira ddala ayogere ku mbeera yakununula ggwanga lyabwe. Omukulu Gachagua bw'atyo bye tutegeezezza, era nga ono munnange yabadde vice president owa Kenya, naye ne bamugoba mu ofiisi bamugyamu obwesige mu mwezi gwa October, naye n'atabalaza mpaka bw'atyo munnange n'avaamu. Naye nga bino byonna kigambibwa nti munnange byonna nga bivujjirirwa omukulu Ruto, era bagamba newankubadde nga Museveni akatabo yakawa Ruto, akatabo kakozesa nga takuddemu yaddala olupapula, naye kigambibwa okuba nti sipiidi Ruto gyakozesa n'engeri gyakwasaganyamu ebintu oba oliawo ate kwegamba tefaanaganira ddala ya Gen. Museveni, era munnange lwandiba olumbe olugenda okubeera nga lumutwala. Mu mbeera kino kye kyakoleddwamu, Gachagua tebamukkiriza na kwogerako eri bantu, kubanga munnange nga ye eyali former deputy president yabadde anaatera okubeera ng'ayogerako eri abakungubazi munnange, abavubuka ab'effujjo abategeka obutegesi mbu baasoose kwagala kuggyako mizindaalo, naye eyabadde munnaddiini eyabadde akwasaganya omukolo anaabeera nga yaziza embeera mu nteeko. Kati bano munnange bwe batyo baasitukiddemu ne bagenda mu ttenti Gachagua mwe yabadde atudde, bwe batyo ne bagezaako okugijjawo okugizimbulula. Eyafudde yabadde mwana muto, yadde myaka 23, ayitibwa Erastus Ndawuti oba Nduwati ku kyalo kye bayita Bibiliyoni mu Limuru constituency, yabadde afudde. Kakati olwo mbu former Limuru MP Peter Mwithi mbu yabadde agezaako okubeera nti yeetegeka okugenda okubeera ng'ayogerako eri abantu, microphone ne zivaako, era munnange emivuyo ne gitandikira awo. Mbu abavubuka bano baadde bagezezzaako okubeera nga bakyankalanya microphone nga baagala okubeera nga baziggyako emirundi 2 mirambirira, naye munnange Klage yabaddewo ng'akwasaganya omukolo, embeera n'agezaako okuwooyawooya okudda mu nteeko. Naye omukulu Mwathi byatandise okubeera ng'ayogera, n'atandika okubeera ng'akoona abo abatayagala Gachagua, era munnange ebintu ne bitabukira awo. Mwathi yabadde atandise okubeera nga ayanja political strategy eya Gachagua 2027. Kati olwo munnange microphone ne baziggyako eza address system ne zivaako. Kati olwo abavubuka kaseera katono nnyo ne basalako tent eya Gachagua mwe yabadde atudde, ne bagezaako okubeera nga bagizimbululawo security bwetyo nemwetooloola era okukakana nga bamutadde mu motoka ye
motoka newenyuka obuweewo okubeera ng'eva ku ssiini. Era ng'aba allies abagachagua kino bakitadde ku President William Ruto n'abawagizi be bagamba nti kino kyabadde kiri planned, bwabadde bulumbaganyi obadde butegekeddwa bulungi ku Lwomukaaga luno lwe twakakuba emabega, era ng'abantu abalutegese bamanyi bulungi nnyo nga babadde bategesinze omukulu Gachagua bamutya aleme kubeera ng'ayanja pulogulaamu ze eza 2027 kubanga munnange singa bamuleka kino kiyinza okuvaako obuzibu obw'amaanyi ennyo. Era nga bo bagamba nti abo abatayagala Gachagua baagala okukiteekawo nti no mu Mount Kenya region mulimu obunkenke bw'amaanyi nnyo era nti nno Gachagua takyalinayo buwagizi yadde n'akamu. Yensonga lwaki munnange tebaagala ayogereko eri balonzi yadde n'akamu, kubanga oba oliawo ayinza okuba nnyonnyola ebyo byennyini bye beetaaga okubeera nga bawulira. Ate nga Ruto nga omukalenjini akiraba nti emikisa gye kitegeeza kiyinza okubeera emitono singa omusajja amuwa ekyanya nawane Uganda mubiraba nga oludda oluvuganya naddala lugezaako kubeera nga lutambula eggwanga nti lukulaba amagye nga gasazeeko ne poliisi.